Esijabadde nkuba kama baganda baffe basatu babasesemye. Rashidi Kimobe babasesemye mugirala. Chimba Sherifu naye bamusesemye. Ono Bongole. Wow. Family yosi yakavano kubanja. Yeyo. Bebano baganda baffe. Nanyembera gye mulimu nzibu nnyo. Naye tolera butolezi bantu kusalamu. People power. Power power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya Ezekinobe Rashid nawambibwa olunaku lwa Mande essaawa 4 ez'ekiro. Bwe bantwala twatuuka nako mutegeera nga tuli wali ku Kamocha ku kitini twakyamiranga okudda e Kamocha ne baŋŋamba teeka omutwe ku mutebe. Bwe twatuuka ne baŋŋamba nti gwe oli foot soldier. Nembagamba ye ndi foot soldier. Era ekyo kyankubirawo embooko eyasooka mu kigere bamwe wasooka weebake soka baginkuba kino ekigere ekyasooka. Kakati bamala ne baŋŋamba ne bawandika ebyenkwatako byennyina byenze nazo nationality ne banserengesa ku madaala ne bansuza ku mpingo. Tebanzikiriza kwetaba n'abasibe balala. Kati enkeera ku makya bakeera banzigye banza ku madaala. Ambulaansi bazingira ssaawa 4 bampita bantwala mu Kalungu taata. Kisanga saasoma nnyo bintu bya Luzungu naye bakubirayo embooko bakubuuza ebibuuzo nga woyogera. Kati naye nagenze n'essimu ya Saadi mukwano gwange bali bamusibye. Esimu ya Saadi eyo yankubye embooko nyingi nnyo nga bambuuza password taata nga sigimanyi. Bamaane bambuuza muzzaako ki ne mbagamba tulina gye tuzzaako. Baŋŋamba principal mumanyi konze ye bambuuza yaani olw'okutya okungi taata saateekako kya president n'abagamba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekyo nakyo basooka banzizaawo ne bankuba ey'okubiri mu kigere. Omulundi ogwaddako ne bangira engalo zino oziraba zino taata ne banteeka wansi nenfunye ekikonde like nga olunaku olwaddako ndoza babaasanga 8 navaako ssaawa nga 10. Olunaku olwasembayo bankwasa akazito nga kaliko kilo 6 eno n'eno kilo 6 nesiri mukulu wa jimu naye kwaliko 6 eno n'eno 6 ne bakankwasa basokogala ku makya ne bakankwasa paka ssaawa 7 ne bampita banganga n'eri akawunga bwe nakomawo ne bankwasa pressure up eyo kuva ssaawa 8 paka ssaawa 12. Mubumbe ndowooza bye basiba okukola naye nga bankuba era wansi w'ekigere waliyo embooko.